kati ntuuka mubuulira obuzibu bwe nakola ki oba bwe mbadde nga mpitamu teyanvuma butya. Nyondo media nange Nyondo ROZET ka video mukalaba bulungi. Akantwale akakisa kano okwebaza omutonzi waffe ankumye nga nkyali mulamu atukumye nga tukyali balamu mpozi naffe namwe abalabi baffe abalungi abanyondo media yebale nnyo yebadde ajjukira nti n'abo batuva ku maaso si nsonga lwakuba nti bonoonye okutusinga naye Mukama Katonda yagera katubasabire emyoyo gyabwe giyongere okuba nga gitebenkera mirembe. Amanya n'eddoboozi yenze Nyondo ROZET era nga nsiza wano ku Nyondo media nembeera nga nkutuusaako programu yo eyitibwa okutambula kulaba okudda kunyumya. Era nga ffe abanyondo media twasalawo kubanga tubatuusaako abaana abali wano ku ddungu abanyigirizibwa mu ngeri emu oba engeri endala. Era ng'ogwagwa abaana bengenze nga mbaleetera abaana ababuze ne tuba nga tuyambagana. Anoonako olwaleero nsaze okuba nga mbaleetera mwana muwala ono gwe mulaba mu kamera naye nga mwana muto ekikwasa ennaku nate talina kyafunyeemu embeera emutabukidde wano eno ku ddungu kwegamba kyewuunyisa naye nga mu maaso kaawo tugenda kuba nga tumanya story ye n'ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Wabula kansooke ntwala akakisa kano okuba nga muwerokaminga abeere nga atubuuzaako era tweyanjulire amannya. Amannya gange bampita Mariam. Nina emyaka 23. Mara mugenda guma mama tukole program ene gwe. By the way, program eno si nyangu ya kola. Nange kenyini sometimes zinzibu walira usanze omwana ebira gyabera ayitamu. Nange nyini zinzibu walira ne kaka na mama tukole story ya fetambule egwe tulabe kiba kiddako. Mama wange teyalina bulungi ssente. Netusalawo planninga ku by'okujja ebweru nzije nkole. Netutandika obbigobako nalina mukwano gwange yalinako omukyalo omu gwe yankonecting. Mama otubulidde amannya? Amannya ngoogedde. Yegwe Mariam. Mukwano gwange yankonectinga ku oyo omukyala. Omukyala baali bamuyita Winnie. Netutandika obbigobako. Netuwaayo ssente era bwentyo nenzija. Bwe najja nali manyi ngenda tuukirawo nkole. Kati bwe natuuka eno e Bulaaya Winnie oyo yalina omuntu ate gwe yatuconnectingako omulala baali bamuyita yali mu Nigeria. Ye yatunona ku kisaawe. Naye we yatunonera ku kisaawe we twatandikira okulaba ennaku. Omusajja yatujja ku kisaawe. Bwe twatuuka we tuviiramu ne tuyingira lift nga tulina okulinnya. Lift omusajja yatukubira mu lift n'atunyunyiza mu lift paka we twaviiramu okutuuka ewuwe we tulina okuyingira mu nnyumba. Naye we twatuuka ewaka w'omwami oyo baali bamuyita John nga mu Nigeria. John yatandika ate okubeera nga atukwata nga atuyita ayita omwomu nga atubuuza ebintu bye tutategeera ate ffe abaali bazze okukola. John yakuyitanga n'akugalira mu luumu n'atandika okubuuza wakoma ddi okukola sex. N'atandika okubuuza osobola okubeera girlfriend we. N'atandika okugamba omuwe ku kiisi nga kufosinga omukiisinga. John teyali muntu mwangu wadde n'akatono. John ng'akugamba nti oli mu period saawa eyo nga omugamba nti mwendi ng'akugamba olimba leka nkukebere nga nkukwatayo bw'ati n'olutuka. Banaye embeera teyali nnyangu. Kati nze ekyavaamu we yanfosinga ng'alaba nti nno mulimba siri mu period. John kasita olwagaana John yankwata n'ansindika ku kidongo lwaki mbadde mulimba.
nekoona wano enkovu eriiso lyazimba bweriti ne liwaga nga sirina buyambi nenfuna enkovu nawana ebbali era byemina ebiwundu nina sawa ya leero jo sirina nkovu wadde genda kuddayo waka nga nina enkovu netwegayirira omusajja atutwale gye tulina okukola eri bakama baffe yoni n'atukwata saawa ezo naye nga sifunye naddagala wadde bujjanjabi netugenda netumanya nti tuwonya omusajja bwe twatuuka ekyennaku ekyali ku ofiisi we yalina otuteeka ate nga nawo batutunda butunzi bannaye ate twalaba embeera endala twatuuka mu lumu mwe baatuteeka batuggalirayo amasimu bagatuggyako tolina kwogera na famire yo bannaye nga tusula wansi tubulwa ekyokulya bannaye twabonaabona nga tulaajana tusaba obuyambi nga tetubufuna omukyala ng'asobola obbakuusa kapeti ne mugyebakamu ne mugisulamu nga mbisi twamalawo omwezi mulamba nga tulimu eyo embeera naye nga ne bw'osaba kutuza otw'okunywa nga tewali mazzi tunywa ga taapu abawuliza ba NYONDO media twabonaabona ffe omulabi waffe omulungi nga tukyagendera ddala mu maaso. By the way, kambajjukizeemu abaana abo abali mu mbeera ennungi twebaza Mukama nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Emboozi eziri waneene ez'abaana bano ababundabunda oba abayita mu buzibu emboozi mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Era emboozi z'abaana abaana tekyetaagisa kunoonya nnyo w'oyitayitako bw'oti osanga omwana ali mu buzibu. Naye ekintu ekisinga okumalamu amaanyi omwana ono nga bw'omulaba emyaka mito bayiriza ne maama akasente akatono akalabika ne bakateeka mwana abe ng'ajja ebulayo kubanga akola ki ng'anoonya ssente ayambeko famire. Naye ne kimalamu amaanyi nti omwana oyo yakonekitinga ono omwana okujja eno okukola Munnayuganda omuwala Munnayuganda Winnie era ali Uganda siwe kiri ali Uganda Winnie n'oddira omwana omukonekitinga mu kifo ky'okumuwa at least Bannayuganda banno omwana n'omuwa Nigeria. Abanigeria bali short tempered kiriza oba ogaane. Yamuwa Nigeria, Omunigeria n'akwata omwana n'abatwala akugamba kubanga b'embeera ezaabwe. Embeera ezaabwe bo bali short tempered. Yabatandika okubalagirayo ekibeera okubeera ddala mu lifting nga bajja. Mu kubatuusa ewaka ye embeera omwana gy'amuyisaamu. Omwana wuuno amazima ga Katonda mu ggulu nga tutya Allah omulamu. Bibino byalina ebizigiro bibino kitegeeza abazadde bye basasulira omwana okujja okuba ng'akola ki ng'afuna ssente zaagenda omwana atuusazze tamaze na bbanga ddene omwana bino bye yatuukako ne yeekyawa n'okukola nti teyafuna na chance kufuna sponsor abeere ng'agenda akola ki akole waakiri azze kasente akatono. Naye kye twebaza Mukama nti obulamu bukyakola ki bukyaliwo naye nga kino kibeera ekyokuyiga eri bannaffe Winnie Joli e Uganda ekintu kyewakola kibi nnyo kuddira omwana mifo gy'okumuwa kristi Munnayuganda munno siganye n'Abannayuganda mwebali abalina embeera etateredde naye ate bo kibeera kaleekaleko kizibu kyakusanga Munnayuganda ng'ali so short tempered nga bulaba Omunigeria atutta abaana abatute mu kasenge abaanise babuuza ebintu eby'ekisirusiru mwana muno yajja kukola ababuuza ebintu eby'ekisirusiru kubanga tiwali muntu agenda kufollowinga kuyambako baana baneeno gw'omaze okukola ogwo gw'omaze okumuconnectinga gw'okusigadde okola bibyo kubanga okoze eki ofunye akasenteko kati otuusa akaseera ako oli ku ofiisi ki ekyaddako amaze okukuba amaze okunkuba tuli ku ofiisi twetaaga obuyambi tetubulaba ekyavaamu omukyala yali oyo omukyala yali gwe yali yamuconnectingako okubeera nga we tuli saawa ezo nga yatulabirira ku ofiisi yo gimanyi amanya ofiisi ngimanya amanya bagiyita batya bagiyita Alkama Labor Office. Alkama Labor Office. Gemanya ga office eyo. Kati ntwayogerako n'omukyala netumwegayirira ne bannange nga bangi balaajana. Netumwegayirira atuweko ku masimu twogere n'abeewaffe.
bana omukyala yatabuka omuntu kati nze nayogera naye ne mwegayirira omukyala saawa eyo yakwatira gundi nagula olugi nangamba nfulume nankanyuga wabweru ne mwegayirira kati bannange bali bo ne basigalayo abalala lw'okuba nkoze ekinsabye ku ssimu tukole ki twogereko n'abeeka nga tumesi nga twaleka famire zaffe bazadde baffe nga tebamanyi bana omukyala ne mwegayirira kyankanyuza wabweru nensula wabweru sirina simu esimu baginyima kwegama nembeera nga sirina nyamba wadde omulabi waffe owa Nyondo Media ekintu kyengezaako okubagamba nga system tenaba kutereera nakumanya kituufu kigenda kukolebwa abaana tebagenda kukoma kubonaabona wano ku madungu abaana tebagenda kukoma kubonaabona wano mu madungu nkiddamu singa system ebeera tetereezeddwa mu ngeri emu oba endala nkusaba gwalaba show eno sheyalingirako omuntu omulala tulabe tugenda kuyambagana tutya oba tugenda kusala magezi ki olw'ensonga nti bano baana baffe bamaama baffe baganda baffe omwana avudde ewaka nennaku maama amugambye genda okole ku myaka gino nga bw'omulaba azze okukola omutima gwe yeesunze nti kajja akole ki ayambeko ab'ewaka naye atuuse mwene embeera ne yejjusa lwaki yajja okukola olw'ensonga nti ayise mu mikono mikyamu n'abanga atulugunyizibwa abaana bangi wano ababonaabona sijja kukikweka era sijja kukikweka wabula mpaka nga tutegedde ekituufu ekyokukola oba ekyokubakolera embeera n'ekyukamuuko kubanga abaana basinkana bangi ku streets buli mwana bakwasa ennaku nga tolinawo otandikira n'ogamba ntandikirewa nkozeewo ki wallahi nga tolinawo otandikira abaana babanga abazze okukola okufuna ku sente okuyambako families zaabwe naye ne bawunzika nga ate balinga ababonerezebwa kati owulira story y'omwana ono amazima ddala kati omwana ali eyo yenayina nga awulira story efaananako yo n'omwana aba kyegomba okujja okukola era kino ntya nnyo okukibagamba nti ze simalaamu baana baagala kujja kukola kubanga ensi yaffe of course tukimanyi si yaffe yokka ensi zaffe eza Africa okusingira ddala tujja mu nsi zino okubanga tweyiye okubanga tukyusa ku mbeera mu ngeri emu oba engeri endala ate tekyatandise lunaku lwaggulo so tekigenda kukoma lunaku lwankya kikyeyongerayo naye tulina okufuba okulaba nti tufuna engeri entuufu okubanga abaana bano bayambibwamu oba okubanga abaana bakolera in a cool environment nga bakolera mu ngeri ennungi kubanga bajja okukola nga bakola ki nga baagala naye ebintu bye basinkana kuba kati ono omwana tiyafunye chance kugendako kukola mu nyumba nti oba mwezi gumu at least amanye obulamu bw'ennyumba buli butya oba oliawo nga yandifunye ennyumba ennungi n'akola n'ayambako bakadde be kubanga kyekyali kyekyali ekiruubirirwa naye wabanga tiyasobodde agenda kuddayo waka maama alaba bizigiro omwana yajja okukola ki okubanga akola nsaba gonna alaba video eno gisharinge nateera bwetuba tukoze stories zino tetwagala tukome wano twagala tumanye kiki tuyinza okuzzaako kubanga nga bwe nkikugambye tekigenda kukoma lwaleero oba nkya kubanga tekitandise lunaku lwaggulo twasookera ddala kola nga baki twasookera ddala okukola nga abaddu mu nsi zino mu ntandikwa naye kyagenda nga kikyukamuuko naye nakati ssaawa y'olwaleero tugamba nti n'obuddu bwakoma naye indirectly mu nsi zino obuddu bukyagenda mu maaso ate nga ne baddugavu bannaffe be basooka okutuyisa obubi nga ne bakama baffe tune bakutuka mikono gyabwe kubanga ono omwana eyamutuusa ku kino mu Nigeria yefudde agent atuuse mu ofiisi mu kifo ky'okumuba nga amufunira wagenda okukola ye ayagala asooke amweyambise ye aggyeko ekikye omwana agenda okutuuka okugenda okukola nga ye akoze eki aggyeko ekikye ne weebuuza abaana babaze kukola bwa malaaya abaana beera bazze kukozesebwa oba baba bazze kukola munansonyiwa naye nga kansooke neebaze kampani eyasazeewo okuba nga Nyondo Media egiteeka ku ntikko negiteekamu ssente eyitibwa Gold Star Cargo tweyanziza nnyo mwebalire ddala era nga offices zaabwe zisangibwa Ajuman enamba z'essimu ze zino wano wammanga kosobola okubasanga kubanga basaabaza ebyamaguzi nga bakozesa ennyonyi era nga bakozesa n'amazzi
kisinzira kugwe customer kyobero yagadde wandyagadde ebintu bituuke mangu speed ayiriyiri n'okozesa ennyonyi oba wanditaze ku mazzi naye ng'ate n'ebbeeyi zaabwe zisoboka eri omuntu yenna enamba z'essimu kw'osobola okubasanga zino wammanga +971 52 41 99 143 oba osobola okuyita kwene enamba wammanga +971 52 47 9473 9655 era nga ne screen awo zigenda kubanga ziyitawo ojja kubanga ozira bulungi nnyo mpozi kanebaze ne manager agenda maaso n'okubanga naye amanaging ekintu kino kibeera nga kikula munnange tube nga tubatuusaako program eno ayitibwa Zimla Shakul tweyanza nnyo ssebo weebale nnyo weebalidda nate era nga seerabidde ne producer waffe ali emabega wa kamera amanyikidwa nga Akram omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo ssebo weebale nnyo weebalire ddala ttiimu y'amaanyi era sijja kwerabira kwebaza ate oyo editor waffe editenga wako ono amanyikidwa nga Brian Bro nawe tweyanza nnyo weebale nnyo weebalire ddala mpozi ne ya kankomekaawo tube nga tugenda mu maaso naye nga tugenda kubanga tumanya story y'omwana eno ekomawa tweyanza nnyo mbale kubanga mukyekumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala kati omukyala amaze okukasuka ebweru omukyala amaze okunkanyuga ebweru wadde otya munda oba kyekyaddirira asadda munda nentuulawo wabweru ku ofiisi ze kubanga siwe twali tusula nga watundira abaana nembeerako awo nate ngenda okulaba nga ntyawo oluusi nyinza okufuna obuzibu naye Katonda nga wateerabira bantu nfuna omuzira kisa eyakugjawo awo ajja nanzigyawo awo ayalera okuba nga nfuna ku muyambi nga mpaka okulya naye nga buli kimu ekyange sikirina simu sikirina engoye sizirina nga sirina wadde naaka omukyala bwekasuka ebweru bintu yabirekayo yabigaanira gwe n'akutowa kirotaayaye esimu byonna naabirema ate bannange omuntu oyinza okwebuza n'ogamba lwaki teyagenda mu mateeka ekigambo kankire mateeka kijja kukyogera nga bwe kiri abantu bano bali sensitive nnyo mu kifo ky'okugenda ku mateeka ne tuyambibwa mu ngeri emu oba endala bannange tetuyambibwa simanyi lwaki bagamba etteeka lya wano likola naye ate simanyi ddala ku baana baneeno abaana bano bankola mu biyumba bano simanyi lwaki etteeka terikola kubanga n'obeera ng'otuuseeko ng'obadde oli omwana abadde akulira kampani waweza emyezi nga giri 6 aba asobola okukansolinga asobola okukola emyezi gye 6 n'akansolinga n'ajoininga kampani endala naye w'obeera mu kiyumba emyezi 6 newe gigwako wandibadde osobola okukansolinga n'ogamba waayi kankyuseeko mu kiyumba naye simanyi lwaki sisitimu tekola kubanga omwana bw'amanya nti mu kiyumba mwendi wadde ndi mukubonaabona ndi mukuyisibwa mu mpisa embi naye nenguma emyezi gyange 6 neba nga nsobola okukansolinga nengenda nengezaako ekiyumba ekirala oba nengenda wabweru nenkolya kampani singa kyandibadde kikola abaana balizeemu ku maanyi naye omwana olina okukikuba mpaka emyaka 2 wegikola ki wegiggwako emboozi ono omwana ekyali mpanvu twagala tumanye ki ekyaddako oyo yamufuna yamutwalawo era kikigenda genda mu maaso nenga olunaku olwaleero mbadde nsaba nkome waneyo naye nga sinaba kuva ku mpewo nate era njagala nsiime abantu baneeno betubeera nabo era nga batuyamba okubanga tugusa ekintu kino kubanga kinene tekisoboka muntu omu by the way agali ewamu ge galumenyaba anti lwagerwa abaganda kangene maaso n'okwebazaako nate era ne director waffe amanyikiddwa nga Microsonko tweyanziza nnyo omulimu gw'okola mpozi ne promoter waffe amanyikiddwa nga Raphael owa Agakagwawo media weebale nnyo okubanga naawe otupushingira waaka weebalire ddala era ne neebaza ne makeup artist wange nate era nga yanyambaza amanyikiddwa nga Bettina mpozi ne Ramadhan nga yoyo amanyikiddwa nga gavugiddewa yoyo atunoonyeza wonawe gabagali n'agamba nti abange wano wawange abange wali naawe omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo okuba nga ttiimu eno eyimirira nate era netuusa ku bantu amawulire gano mpozi ne Doni abeera wa naye tuyina abaana ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo abagenda nga batubuulirako nti waneeno waliwo ekitateredde jangu mujje tubeeko nekitukolawo waneeno waliwo ekitateredde netubanga tugendawo naye nga Mariam omukyalo oyo ng'amaze okusola wabweru tonakufuna muzira kisoyo kujja wantu awo tewasooka kugendako mu mateeka
mateeka nagendayo bwe nagendayo nenyingira munda poliisi yaŋŋamba kintu kimu odduse wa mukamaawo ddeeka oddeyo eri gye omanyiyo kyokka obudde nga buzibye saafuna kuyambibwa konna. Omulabi waffe omulungi owa Nyondo Media nga tukyagenda ddala mu maaso bannange sijja kubalimba ekisookera ddala gavumenti yaffe okuva ddala ewaka tetuyambye nja kukyogera kebere gavumenti eya wano oba amateeka tegayambye ebiseera ebisinga abaana baddukirayo nine babagamba muddeyo gye muva lwaki kubanga sisitimu nfu okusookera ddala kubana abaana bano ba agents abatwala abaana mu biyumba bano ababakolerako be basookera ddala okweteekayo ogwannagamba era basooka n'okubatulugunya abaana tebanana kuyingira mu biyumba be basooka obatulugunya babayisanga bisolo babayisa mu mbeera mbi ng'obadde otambuddeko nze nja babuulira amazima ntambuddeko wane nowendi nentambulako niyo bono basanga bakaaba abaana basanga bali mu mbeera mbi kino nkigamba nti nkiddamu nti ndi musanyufu eri abo abali successful abakoze oba abayise mu makubo amatuufu ne bafuna ebiyumba ebituufu ne bakola ne beera successful kubanga sijja kukifumirira nti 100% mbwe ebiyumba bibi 100% mwana kujja tasobola kuba successful nedda abaana weebali abezimbidde amayumba naye bakikoze batya kubanga mukama yabawo omukisa ne bakola ki ne bayita mu makubo amatuufu ne babanga bafuna ekituufu naye abaana ennamba esinga bayise mu makubo mafu ne batayambibwa nezi kampani zennyini zesudde kusooka ddala gavumenti tetuyambye embassies tezituyambye kyekirala n'amateeka tegayambye baana ewamu nezi kampani bwe zimala okufunira abaana emirimu nazo nga zeesuulirayo gwannagamba era ensonga lwaki ffe ngaffe aba Nyondo Media twasazeewo okubatuusaako bano abaana alisti ojje ng'omanyi era ng'oli mwetegefu oba kikuyambeko okuzuula ekituufu okunoonya ekituufu kyoba oyitamu obeere nga ojja okukola okusinga okumala gajja aye n'okola ki ne wejjusa anti bagamba kijja omanyi kinyaga bitono. Tukyagenda ddala n'emboozi yo n'omwana tulabe yakomekereza era pulani ki eriwo essaawa y'olwaleero. Kati bwe nagenda ku poliisi ne ngera ku ddoboozi maama wange bwe nagenda ku poliisi ne bangoba ne nkwata ekkubo ne ntuula ku woofiisi we baali batutundira nafuna omuzira kisa najja n'azigyawo omuvubuka baali bamuyita Kim n'atwala ewuwe nembeerako awo naye ate nga naye yeetaagayo akasente jjukira tokolangako ebirangirirwa bed space ebanga bed space nga yeetaaga ssente saawa ezo nange sikolangako banfulumiza sirina kuba simbannaye abampuliriza nti oba njogereko ne famire yange kuba amasimu nga bagawamba kuba woba wakatuuka muno kye basooka okuggyako yesimu munene nentitenkanya omuzira kisoyo nengenda nga nampa ku ssimu nengenda nga nnoonya abantu bange nenfuna ennamba era nga amasimu oluusi ogakubako tebatera kubeera ku WhatsApp nga tegaliiko netufuna waliwo mukwano gwaffe mukwano gwo maama tugende mu maaso waliwo ennamba gye baali batuwa omukyala baali bamuyita Antizaamu netukubira Antizaamu essimu bambi najja saawa ezo netumulagirira we tuli n'atuno newoyo omwami we tuli n'afuna waatuleete saawa zino we tuli Antizaamu Munnayuganda mukyala Munnayuganda naaba nga yatukolerako ku ntambula eddeeka saawa zino era nga tugenda kuddayo ebintu baabituggyako tetulina nakimu ne passport zenyini tetugenda buluma nazo navana passport zammwe yanabasimu omulabi waffe omulungi okyali ku Nyondo Media ebyewuunyisa bingi programu okutambula kulaba okudda kunyumya gye nkutuusaako era nga nkujjukiza muti yenze Nyondo ROZET akutuusaako programu eno
omwana ono anti Zaange kankwebaze obale omutima omulungi ogwo gwe wakola oba ekikolwa ekirungi kye wakola okubanga oyambako omwana ono so anti Zaange yali mu kuteekateeka mbere nga mudde ewaka tokyagala kukola okusinziira embeera gye mpiseemu mpiseemu bingi nakubibwa eriso ne lizimba nazimba eriso naye nga banzigalidde mulumu sirina buyambi sisobola mpulira omutima gwafa omutima gukola gwafa kuba mpiseemu bingi nze najja ndi mukyala munene naye zenna ngenda kuddayo ninga omulwadde wa siriimu tomusobola kikkiriza ndirwadde okuteeka wakiri ndi ekitono kuba nali neetaaga kuliiza bazadde bange babeere mu mbeera ennungi n'ekigaana omulabi waffe owa Nyondo Media bannayi programu zino nange kenyini zibaweereza nange zinsuukako oluusi naye nga yembeera gye tutambuliramu teri kintu kinnumanga kuba omwana asazeewo ajja akole kati saawe nakugamba sikyagala kukola okusinziira ku mbeera gye mpiseemu naye nga kikwewuunyisa nti tatuuseeko na mu nnyumba kukola wabula embeera gyayisiddwamu awo we yateekebwa ku office emumaze okuba nga takyayagala waakiri katambule adde ewaka bangi tujja nga tumanyi nti maybe tugenda kuyisamu ka mu kisero bigenda kubeera byangu ng'abasinga tutera okugamba nti kuseereza ligenda mugga naye otuuka embeera oluusi ekola ki ekiwukamuuko kiba kirungi nnyo omuntu ng'oli ewaka wakiri ne bw'oli akatono naye ng'okalya ne kakutuuka mu lubuto ng'olaba ku famire yo mbagambye nti stories zikyali nnyingi ez'abaana era nga Nyondo Media twewaddeyo okuba nga tukola ki nga tuzibatuusaako stories nnyingi nga bw'okiwulira kubanga n'ekirala waliwo n'abaana abamala zi contract zaabwe abaana bamala zi contract zaabwe gye bali ate ne basibibwa mu biyumba ne buwambibwa waliwo era omwana yampeereza message n'angamba nze gulaba waneeno ebyange bibize nakola mu mbeera embi naye nemalako contract yange bwe nagimalako bakama bange nabasaba okudda ewaka bakola ki baagaana nga nyine sente zembabanja sente nenga bakanzireke ngende ewaka wakiri bankolere eya ticket nzireeka amazima gennyini ne bagaana omwana kye yakola nga naye akubira amateeka abannyonnyola bwe yakubayo okubannyonnyola abamateeka ne basaba ennamba ya boss wa omwana oyo ne bakubira direct mukama we ne bamugamba omwana oyo muleke atambula adde ewaka muwe ssente ze omukolere naki n'ekimuzaayo ewaka baadamu ne bagamba nti kale tugenda kukikola mu nnaku z'omwezi bweziti naye omukyala yali akava bw'ati ku ssimu n'abakaganirawo n'omukozi n'ateekawo embeera n'akola olutalo lw'amaanyi ennyo ne bawunzika ng'omwana bamutadde mu kkomera era omwana yangamba embeera eriwo yeeno bweti nebudde bwonna batwala mu kkomera ne yaliwo omulala yali muna Uganda yagamba obamutute mu kkomera kale tumanyi ki ekiddako kyekinjogerako nti system ekyali nfu nti omwana oyo singa ayita mu mikono emituufu office entuufu oba kampani entuufu bo be baaliyimiridde ne babanja omwana oba beyandiyambise nabagamba nti abange contract yange eweddeko naye mwogere ne bakama bange kubanga bakyankutte bo ne babanga bakola kinga bayamba omwana naye ezi kampuni ziyambye baana bo bafa kimu connecting abaana genda kukola abaana bagenda okukola tezaagala kumanya bikola kibiddirira so singa kiba kinyuma kampuni n'okwata omwana n'omuwaayo at least n'ofuna ennamba ya office omwana waagenze tokoma ku ekyo n'ofuna n'ennamba ya sponsor n'omanya omwana ali mu mbeera ki
ne sponsor n'omuleetera okumanya nti omwana weetaaga okumanya ebimukwatako awo tebagenda kulyaza amanya abaana baffe tebagenda kubatulugunya nnyo kigenze wala nate ate bajja kubasibiranga mu biki mu biyumba naye mmwe muteekawo embeera ne bali baba beetwalidde byabwe bakola bye baagala olw'ensonga tewali agenda kukola ki kuwondera bannange akale kati oli ready okubanga oddayo waka maama akimanyi tata akimanyi nti oddayo waka byonna ebyakutuukako waliwo bibagambye oba ogenda kubibagamba ng'otuuse sisobola banyumiza kati kubanga bwe mbenyuma kati bayinza okutya ekweraliikirira ennyo onaabanyumiza emboozi ng'otuuse waka kuba newenjogera nabo ku ssimu bakubuuza ng'oyogera mpola kiki nga mubutuufu balaba olina ekizibu nengokanya balimbalimba ndi okay kati kangeze olada akufunidde ennyumba naga nfunidde omulimu gugu n'otuddayo ojjange okole kazi tolina na passport sina passport naye naye abampa ba miliyoni mmeka todda mu kukola kuttaka kuba embeera gyempiseemu si nnungi wadde n'akatono ndi ready okudda ewaka kuba ne passport saagala gitunulako tokyagala kumanya olwa kimu kudda waka sawa kimu mukama ntuuseeka mbambi oli ekitono naye ng'olina emirembe inshaallah ajja kutuuse waka kasita abantu abatuconnectinga okuva e Uganda afa kimu afunye akasente tebafaayo tulondoola we tutuuka eno ge mazima gennyini eyo point nnene singa bafaayo gye tuli nsubire n'embeera tetwandigituuse kituufu omwana najja omugyeko essimu talina muntu yenna gw'alaajanira nti oba afunye obuzibu ensonga nkulu nnyo eyo naye oluusi bikugwako naawe naye nga nkujjukiza nti eno Nyondo Media program okutambula kulaba okudda kunyumya enze Nyondo ROZET agikutuusaako nate era nga njagala okwebaza kampuni tuteekamu essente nga Nyondo Media okuba nga tubatuusaako stories z'abaana nasooka nenyimirirawo nensalawo kubanga noonya stories naye akasa katuuka nembeera nga sikyasobola kuyimirira kampani eno nina omuntu gwe nayitamu nensaba babe nga bankwatirako tuyimirire nga ttiimu tube nga tugusa ekintu kino kubanga kyankakatako nga nze omuntu okubanga tulondola ku baana bano tufune ku stories zaabwe wenakonekitingibwa ku bakulu aba Gold Star Cargo ne bakkiriza ekiteeso kye nagera nakyo era ne baba nga batuteekamu essente okubanga tubatuusaako omulimu guno sigamba nti basasuddwa wabula nabo kyabakakatako nga nange bwe nakeera ku makya nga mpulira kinkakatako nga newankubadde sisasuddwa wabula nenkola ekisoboka okuba nga nsobola okubatuusaako embeera z'abano abaana oluusi ne bafunako ku buyambi kubanga baba nga tebalabikiddwa gye babeera bali oluusi tewabeerayo muzira kisaakola ki abayamba nate era ne manager waffe Zimla Shakul okola kyamaanyi okubanga otupushinga niwe okubanga atambula bulungi ne ali imabega wa kamera producer waffe omulungi amanyikiddwa nga Akram kubuuzizaako gye baleko omukwano balire ddala gyokola yes mpozi ne editor waffe naawe bale nnyo badala omulimo gwokola nabala mwenna aba team nga sibe mentioninze however promoter Rafael mwenna mbebaziza mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde nsaba story eno noza tugikomye wano tunabeera basanyufu omwana nga yambiddwa anti Zaange nziramu okwebaza yani anti Zaamu nziramu okwebaza webale nnyo n'ogwo omutima omuzadde webalire ddala era tojjanga okwo katusabe omwana atambule bulungi adde waka bazadde badde bamulabeko nga mulamu anti munnange omuntu omulamu Katonda gwakolera plani kasita obulamu weebuli tujagamba alhamdulillah obulamu weebuli gende waka olabe maama olabe taata olabe batoobo kasita oli mulamu maama wange era tujja kuba tukufollowingako tulabe otambudde otya otambudde ogenze otuuse waka nga Mukama Katonda ye mubeezi ye musaasi oba yakuwonya n'akufuna omuntu akuyambako nga saawa eno ogenda kudda waka genda waka maama owummule weebale nnyo weebale ddala kujja
kutubanga onyumya story eno nomulayi naina ali aberenga alaba nateera bafunemu ekyokuyiga musubscribing akantu akagamba akasubscribing abekali waggulu kabeerako ekintu kya red kaliko subscribing bwomala waliwo akadde akajjaawo kakwateko ogende waggulu ku all kwegamba obeere ng'ofuna notifications byotekayo ekintu ekipya obeere ng'otambulira wamu naffe mukwano gwe alina amagezi gonna nawe tugawerokaminga gwe wenna alina ekiteeso tukiwerokaminga mpozi naawe ayetaaga okuba nga naawe okyalako ku Nyondo Media nga naawe olina story yo enamba y'essimu yiiyo eya Nyondo Media weeri eyitawo ku screen osobola okugikozesa nosaako message yo. Tweyanziza nnyo mwebalire ddala atakumira mpeera mwenna abakumire nsigadde nga yenze Nyondo ROZET. Kati ntuuka mubuulira obuzibu bwe nakola ki oba bwe mbadde nga mpitamu teyanvuma buke. Ku Nyondo Media nange Nyondo ROZET ka video mukalaba bulungi.